Kadaama TV olwaleero tugenda kuleetera Kadaama ab'okutabuka ne Bossiwe nga entabwe eva kubeera nga Kadaama agamba ali mu nnyumba nnene y'abantu bangi akola emirimu n'akola buli kimu ky'asobola ky'awulira nti ddala mu butuufu akoze emirimu okubeera nga abasanyusa naye babboosi be tebasanyuka. Alaba nti akoze ekimala okubeera ng'asikiriza omuntu okumwagala ku mulimu ne buli kintu kyonna kigaanye. Atuusa embeera n'abeera nga yeenyiwa ng'era agamba nti engeri gye batali bamativu na nkola ye adde ku ofiisi. Ate babboosi bakulaga nti nno tebaagala adde ku ofiisi. Avudde mu mbeera tugenda bawa voice note ye nga atandise naye okubeera ng'akambuwala ayagala kudda ku ofiisi. Tubakubiriza waliwo puroguramu awo gye twakola ng'ekwata ku contracts. Omuntu lw'oba ogenda mu nnyumba agezaawo okulaba nga okola ebintu ebiri mu contract. Ekintu kyonna ekiri outside the contract kirina okubeera nga kisasulibwa. Oba ekintu kyonna ekibeera nga kiri outside the contract kirina okubeera nga enteeseganya ebeerawo. Era bw'oba okikola boosi wo alina okubeera nga akimanyi nti okikola naye nga tekiri mu contract. Gezangako boosi wo okubeera nga omulaga nti ekintu kino nkikola naye tekiri mu contract, that is bw'oba osazeewo. Naye ng'ekyalibadde beta butakikola. Kale oyinza okikola obw'omu naye ng'ate omulaga nti omuyambye buyambi era tojja kiddamu kikola. Okugyawo nga waliwo entegeeragana ko waliwo bakadaama bagamba nti buli bwe batambuza mu biyumba babawaayo akasente. Kati mwetegereze nnyo contracts zammwe ezo. Contract ezisinga zigamba olina okubeera ng'okola mu famire y'abantu 7. Abaana 5, baba ne mama be bantu 7. Naye mugenda ne mutuuka eyo ne mugwa mu nnyumba ng'erimu abantu bangi, ekyo kyokka kyokka kimenya contract. Contract era eyogera nti omuntu bw'omaliriza contract yo ng'omaze okukola owantu, boosi wo yalina okugulira tiketi. Ekyo nabo babboosi bakimenya, tebazigula. Abamu, si bonna wabula abamu tebazigula. Naye nga contract eri nti kasita mala contract ewuwo ng'olina okungulira tiketi enzize ewange. Contract ne zigamba nti buli kintu kyonna kye nkozesebwa mu bulamu bwa bulijjo, sabbuuni, bizigo, ngoye n'ebintu ebirala eby'abakyala bye bakozesa, ebintu ebyo byonna boosi wo yalina okubeera nga abiproviding, alina okubeera nga abikuwa. So mugezengako okubeera nga mumanyi n'ekintu kye musayininga. Tubawoninga ku kintu kya contract kyekiviiramu n'abantu okubeera nga beekyanga ne babboosi. Kuba boosi buli w'anaamanya nti contract togitegeera, contract tomanyi bye wasayininga, ajja kubeera nga akuteekako embeera etali ntuufu era mujja kubeera nga eva mubeera mukaayana. Kuba buli omu teyamanya wa waatandika na wa waakoma. Ekintu kyonna ekitaliiko ntandika na we kikoma tekitera kubeera kirungi. Ne bwe lubeera lubimbi ne bagamba nti olina okulima, omuntu obeera n'amaanyi n'omanya nze ntandikira wano ngenda kulima paka wali. Bwe gubeera mulimu ne boosi bo n'agamba nze otandika essaawa 2 n'omala ssaawa 11 n'omanya nti kyekyo. Naye buli gwe tebeezaamu n'ogenda ku mulimu bagamba tofunye wano omulimu ojja kukola ng'essaawa, ffe tujja nga okugamba nti lekeraawo. Kugamba obeera tolina goal. So mwegenderezenga nnyo contract ze musayininga, togezangako n'osayininga ekintu ky'otategeera. Omuntu yenna bw'oba tomanyi luzungu, bw'oba ogenda ku ofiisi e Uganda oba ku ofiisi awo, gezaawo okulaba ng'omuntu amanyi oluzungu gwe weesiga ajja kuyitira mu contract eyo. Togezangako n'osayininga contract eri mu Luwarabu. Kati babboosi bayize n'amagezi agabeera nga ajja n'akuleetera ebipapula n'obisayininga. Bw'obisayininga n'agamba musaala gwo, kumbe osayininga contract. Mwegendereze ddala emyezi nga giggwako. Agamba sayininga awo ssente za musaala, ogenda kusayininga musaala gwo n'osayininga kumbe osayinize contract. Kasita osayininga oba owedde. Abalala balina obuze obw'okulimbalimba n'agamba nti twala ebintu bino ng'olwo afunye Muwarabu munne oba aba Bangladesh ne yeefuula nga adelivering ng'ebintu abireese ku gate oba abireese ku mulyango kw'omusula.
kati nga babikuwa bo beefuula abataliiwo nga bagamba sayininga nti ebintu bino bifunye kati nga gwosayininga ku lupapula bwosayininga ku lupapula tomanyi nti noba osayinize ki osayinize contract. So buli bwoba osayininga kuba abaana bangi abatabimanyi kati waliwo omwana ngaawe yambuuza n'aŋŋamba nti bagenze mu ddwaliro bwe bagenze mu ddwaliro n'asayininga kantu kalinga TV nti olwo yasayinize contract. So tudiringa n'abantu abatamanyi bintu abatamanyi ekintu kirina kubeera kitya. Kuba omuwala yambuuza awo nti nagenze mu ddwaliro ne bansayiningisa naye munnange ate nga mu Philippine yamugaana n'omugamba nti abo bakusayiningisiza contract. Nejjukira oba osayininze oba ogenze mu ddwaliro oba olina okusayininga just ddala ng'ogenda mu x-ray n'osayininga nti nzikiriza ogenda mu gundi mu x-ray. Kati yali alowooza asayininze contract. Kati bantu bangi nnyo tebamanyi bintu kintu kye bayita contract. Naye nga mwegendeza buli lupapula lwonna lw'oteekako omukono togezangako n'oteeka omukono ku lupapula nga tomaze kwebuuza. At least tucontactinga Kadaama TV otugambe nti okuba ekifaananyi ky'olupapula olwo ogambe boss aŋŋambye nsayininga olupapula lufaanana bweru ne bweru lusayininga oba si lusayininga tujja kukuyambako. Ekintu kyonna ekikwatibwa okusayininga togezanga n'okisayininga kuba oyinza okusayininga nabagamba omuntu oyinza n'okusayininga n'ensigo yo oba ensigo oyinza okusayininga ensigo ne bakuleeterawo n'ogaa nsayininga n'osayininga nti ensigo yange emu ngiwaddeyo. So temugezangako kusayininga kintu kye mutamanyi kye kireetera ddala obutabanguko nga mukola. Kadaama ono kamukuwe owulire olutalo olubaddewo wakati we ne boosi olw'okubeera nga akola ebintu ebitali mu contract.
I don't want to talk to you. Why? Because your mom, every time we complain, you say she don't want to work. Yeah. I'm working everything I want. You said everything. That's what you want to do. Your money is big. We have your brother, your sister, and your wife of your brother. What you want to do? Huh? Every time. But Sam, what you say? Sam. What you say? Sam. Mirimu. No. We can't go to the office. I'm tired. I don't know English. I want to come here and get a question. So, Mom, take up all things in me. Now I have talked with you last time, okay? What I